Uganda naye ate erese eryanyi naddala bwe kitooka ku kugula abazannyi. Katulabe ebisingako awo. Klabu ya WAKISO Giants yakajja mupiira gwa Uganda bataddewo okuvuganya okw'amaanyi nga bagula abazannyi okutuuka n'erinnya lyabwe. Okusoomooza kwe basanze bwe butawangaza abatendesi nga mu sizoni gye twakakuba emabega bakyusizaamu abatendesi emirundi 3. Leero bakakasiza omutendesi Bamweyana ku butendesi nga bamuwadde endagaano ya myaka 3. Sulaiman Kamuga kuli emirimu klabu ya WAKISO Giants bamuyite CEO mu mboozi y'akafu baliko byatutegeezezza ku kukyusakyusa omutendesi. Kubimu bye tumusuubira okuzimba site ya WAKISO Giants egenda okubeerawo okumala emyaka 3-4-5. So titumukwasiza abaana abato abajjemu omulamwa atuwa omupiira ogunyuma atuwa results ennungi era tugenda muwa support era yonna gye tukusobola. Technical team agenda kuba na assistant we mukulu wa Richard, then in goalkeeping agenda kumaintaininga Kigundu ali, then tujja kugatako ne trainer wajja kutwanjulira maaso awo. Omutendesi omujja alina eddimu ly'okuzimba ttiimu eno nga wetwogera bakakansayo omuzannyo omu era nga baliko ne basonzeeko. Coach twamuwa ttiimu yaffe nga bweri n'agyanalyzinga n'atuwa feedback era n'arecommendinga cause ffe ku WAKISO ffe nga abagiddukanya teturecruitinga abasambi. Omutendesi yatuwa abasambi bayandeetaze before byeyetaagamu abasambi balala. So ayina a number of suggestions zeyatuwadde era tuyinza okukyusakyusaamu omusambi 2-3 okugattako oyo ku Ibrahim Kasoye twasayiniza. Ttiimu eba yakajja mu Super League ekigendererwa ekisooka kiba kyakusigalamu of which twakifuna era twali tusuubira okubaako mu kifo ekiri beta okusinga ekyo kyetwamaliramu ekye10 naye nga tulina essuubi nti omutendesi gwe tuleese omupya agera tutuusa ku bigendererwa byonna ebirungi ebya ttiimu era nkubiriza abawagizi baffe aba WAKISO Giants tumuwe obwesigwa. Mu yakakomekerezebwa nga liigi yaabwe era yasoose mu kibinja ky'ababinywera WAKISO Giants yamalidde mu kifo kya 10 ku clubs ezibeera 16. Bamweyana yasembye okutendeka klabu ya Maroons FC gy'aleese mu mbeera etali nnungi naye ng'atendeseko klabu eziwera omuli ne Sivira Jogo. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.